buli mpewo gy'olaba eriko saddaaka yaayo. Buli mpewo erina saddaaka yaayo. Sitogenda kubitambulira mu genozi n'ogamba nti nga webiri kankole saddaaka nsaza embuzi. No. Waliwo ekyagala endiga, waliwo ekyagala embuzi, waliwo ekijja okugamba njagala gundi yabitanga, waliwo ekyogwaba jjajjawo yakola ensobi neetaaga muntu. Kakati nawali eri ekituleetera okugira ekyo nti gwe okuba n'ogamba nti nkuba kawuula. Kawuula ekyo kiwulira nnyo. Kati okuba kawuula naye teri mpewo gye bayitaani. Teri kawuula. Teri mpewo gye bayita kawuula. Sonko. Oli bamuyita kaseegu. Teri mpewo gye bayita kawuula. Teri mpewo gye bayita kawuula. Buli muntu Katonda gwe yateeka mu kanisa ayina kye yakuteeka. Tewali muntu ali ku nsi kuno Mukama gw'atawa kye yamutondera ku nsi. Tewali yajjira bwereere. Samiko ina Katonda kye yakutondera. Ali ku kamera Mukama ayina kye yamuwa. Oli atudde wali Mukama ayina kye yamukola kye yamuwa okukola. Awali obuzibu tetutegedde. Amafuta gaawukana. Buli omu Mukama amuyamu amafuta ate amafuta tigasa buli omu genkana mu ngeri yaago ne buli gamu galina ekiruubirirwa kyago g'ateeka ku muntu. Kyovula ebiseera ebisinga bagamba nti obuweereza obutuufu bubeeramu ebirabo bimeka? 5 buli kanisa bagamba okubeeramu ebirabo bimeka? 5. Ebirabo 5. Ebirabo 5 n'ekyo ekirabo kibaamu. Tewali mukisa gugenda kujja nga gwakumukeeka. Yesu bwe yandize teyandigenze mu 40 days. Teyandisiibye. Lwaki ekimutwala mu nnaku ana? Ayambala maanyi kubanga mwana wa Katonda. Lwaki agenda mu kusiiba? Gwe mulokole gamba nze sisiiba kubanga tulina ekisa. Bw'oba tunne kanisa ya leero erina bwesinga eyasooka. Tekisoboka. Erina bwesobola gituukako wadde mukoota. Tetutuuka. Kati tuzze mu makanisa twagala byanfuna. Naye bye mutusomesa okitegeera abali abasumba bye mutusomesa okitegeera tuzze tuno waayo tufune tujja tubala Katonda senga mbeerayo omwezi nempayo ekimu eky'ekkumi nampe emmotoka sidda todda newe yajja yali asobola okwekuba yali taata kambiveemu kankomewo sijja sobola naye nedda byatuuka essaawa n'atuwa bw'ati era alina statement gyakola ku musaalaba ensi si nnyango okitegeera Yesu ayogera akantu ak'ensi si nnyango ayogera kava wala bwe tomanyidde kava mulokole. Tubaniriza mwenna abalayi ba Unique Media yonna gy'osinziira ggwe ali atulaba wootudde mu ntebe yo oyinza oba n'okulaba totulaba naye nga oli mu kukola mirimu olika mu kiyumba otaddemu bwedisi etamba nga abakikozesa tukwaniriza era tugamba nti weebale nnyo weebale ddala okubanga datawo at least muteekako ate n'olaba information gye tuleeta ku channel eno. Samike gemanya gange era nga Roland Aselima yabeera ku kamera okulaba nga ate buli kimu okifuna nga wooteekeddwa okubanga ate okifuna. JS Medical Hubs bagamba nti balina nsanaawo ebintu bye baddiringiramu byakubeera nga abajjanjaba bantu ng'ate bakozesa eddagala ery'obutonde. Eddagala ly'obutonde alyebakozesa okulaba ng'ate owona eddagala teririiko effect yonna nti oba ate wowona kino ofuna kino. Oba olinamu pressure sukaali n'ebikutawaanya ulcers oba ebikutawaanya ng'omusajja oba ng'omukyala osobola okugenda n'oba ng'ate okuba kwezi ennamba eziriko JS Medical Hubs naba ng'ate bakukolako bulungi. Musajja mulokole gendayo ajja kubeera ng'ate akujjanjaba tusabe Katonda abeere ng'akuwonya. Musawo John mukubireko buli kimu kijja kubeera malidaadi sana. Kale njagala tandika sheeno nga neebaza omwami gwe bayita Joshua wa Josh Tech Services awo Lubaga Road ku Trinity Christian Church. Weebale nnyo weebale ddala. Lwaki mwebaza yaŋŋambye Sami data njava mukolako nkwebaliza ddala okubeera ng'ate wayimiriddewo n'ogamba kooteeke mu buweereza okulaba ng'ate simanyi otawana ne upload simanyi biki nedda byonna ngenda kuba mbikolako. Weebale nnyo weebalire ddala Mukama abe ng'ate akuddizaawo. Ndine Pastor Sonko agenda kuba yeeyanjula simpya ku channel eno kamuwa omukisa abeere nga yeeyanjula then twanjule kyetugenda okuba nga tetwogerako olunaku olwaleero. Sebo mpozi amannya gange Pastor Sonko John Moses. Omusajja yava mu busamize yali mu busamize diipu bwe nayingira nga nina emyaka 9
nenzijja nga nnundibwa emisambo okutuuka bwe nayingira emyaka 15 nenkakasibwa kulabika nti natandika okutambula mu byoto ebyo nga ngenda diipu ate mukama gye yansanga nga bwe nabagamba kazinga wamala okunjirako nga omusaayi gwali guyise ebiseera ebintu byali bikozeseddwa ebiyitirivu ne mukama nangamba kasajja gwa okyalenjinze nnyo abantu bange kakati njagala ate nkujjeyo ate ojja ompereze kati eno gye nkujja ate gye njagala nkwataakingise ogenda kwataakinga ebyo byota ate gyova eyo ku kazinga gye bakubira empi kazinga mukama bwe yamala okunkwatako eyo ng'amaze okunzijjayo kubanga bagamba foosi yali kazinga bantwalanga balinga owulira bwe baleega enkoko kamasiko katiko katimba nawulira nga omutima gwe bagujjayo n'emiti gyakuuka era ndowooza kati ndowooza egiriko miti egimerese obumerusi niyo akazinga wamala ago n'emiti gyakuuka egisinga ne gigwa ku lw'amaanyi ago ag'oyo eyajja kubanga aŋŋamba ndi omu naye nga nze nina emizimu egiwera enkaaga nina emisambu egy'amawanga gya Uganda nali nina ebyoto bye nali ntambulamu nga biyitirivu ng'ate neekakasa ka Uganda nga tebansobola nga neighboring countries wempulira nga alwanalwanako kono omuntu so bwano bwali bunafu bwa wano nga bunafu mpewo nga tuyinza kundetera lubaale wa wano nga talina kyasobola kukola so nagenda okweka mu maanyi ago ge nali nina nga bangi nnyo n'amakanisa mangi agagira ng'oli ajja ne waba yeetenda atya nga sirina foosi gye mwanukuza n'akamwa kange naye ng'amaanyi ge gamwataakinga ye ne yeeseetinga yekka so katonda najja n'agamba kasajja gw'osusse lubaale weewammwe bw'oba omuyita kati muyita akonye n'empita empewo esembayo obuto paka kwesembayo waggulu enkulu neba nga tesobola kujja nengenda kuzza amawanga kubanga nali mbalina nali nfuuse kwataka yali etandise okufaanagana omusambwa naye ajja okunkwatako n'agamba Sonko tosobola ebyo byonna tebisobola najja vanyuma ku ssaawa 9 nabagamba gwe yatuuka okuŋŋambira mu musabe asobole okumponya nga mpulira ngenda kufa zaali ssaawa 9 ogw'ekiro n'atuuka okuŋŋamba nti yitanze konze mpitaani koyenze nabamba eggulu weggulu n'ensi ku nsi eritamanyikiddwa musingi gwayo ne wakati oyo ayogera nga waliwo okuyuuga kazinga kakankana kanaatera kwabikamu so najja nga ndeeta bw'atyo bwe yansitula nalaba amaanyi kubanga nali muyita Mandwa nga nze ndowooza nti ngenda kusinza eno Mandwa naye ng'agamba nti nzize yayogera abasajja be nali simanyiiko nga sibawuliranga nakubanga saali musomi wa Bayibuli nga n'ebyo sibimanyi nayogeraga nti nzize nga bwe nakwata abantu bano n'amaanyi naawe bwe nzize okugira gy'oli awo example yampa ya Musa nampa example endala yali ya Pawulo basajja ab'engeri gye yabasinganangamu okubakwata nti njagala ogenda ompeereze njagala okole bwoti naye nga nzirwa naŋŋamba nti kati nkujjayo eno nga obadde okola mu bino byoto nkimanyi n'ensi gy'olimu tesobola okusinziira mu kumanyako tewaliwo wanaasobola kwekanga ku nsi gy'oli mu Uganda naye kakati ate nze nkujjayo ate nkutwala osobola okubyeŋŋanga ekyo nanzijjayo ate nandeeta mu kujja nze nenfuna engeri yange gye tandika Mukama bwe yamala okundeeta mu mitenda gye yandeeta okutuuka bwe yantuusa ate ku kanisa Emutundwe bwe natuukira nga nze ono ayogera bwogezi kigambo kye bayita nti guno musota bwe guti just ayogedde musota gumu teyawudde nabika nze nenkugamba nti guno omusota gwagamba mpewo gundi yegutambuliramu eriyo n'omusota bwe guti mpewo gundi yegutambuliramu erina n'omusota gundi mpewo yeguti yeguti kati goyinza okulaba musota awo noga nalabye kirumira mpiri bbiri tomanyi kitambulira muyinza okumutambulira mu Kasowole oba Balongo ekyo abasinga tebakitegeera nembanga nalabye nti ndabye enswera nenkugamba enswera tuyina amayembe abiri agatambulira mu nswera eyo negwa tuyina ejjembe lya Lubowa ow'empingu litambulira omwo oba nenkugamba nti tuyina ejjembe lya Kasajja ligikozesa oba nenkugamba tuyina ejjembe lya Kiwanuka kubanga eryekiwanuka omusambwa n'omusirikale we ejjembe lya Kiwanuka kakati negwa tuyina ekyo bwe kiti hakati nga kitambula gwe ng'ate ngambye bugambi kika kya musota kyokka kati bw'ŋŋamba nti tuyina gye bayita temankima nekugamba temankima tuyina okukozesa ku kibuuka omumbaale akozesa egundi eyo bange libojja litunwa bwe limanyira kubojja esinga nnyo okubojja emitwe nga mubadde muyita mu bisakaasaka libojja litunwa eributira kubojja bwe liti nga litunula wansi hakati temankima nekugamba nti kati ku temankima tuyina kibuuka omumbaale alitambuliramu okitegeera asobola okutambuliramu musoke asobola okutambuliramu
okitegeera asobola okuba kati ate tuyina n'endawulo asobola okutambuliramu kakati ate nenkugamba no nti tuyina Nawandagala nti Nawandagala tuyina omusambo ogufugiramu nti baguyita Nambaga atambulira mu Nawandagala era buli olaba Nawandagala ezo sogenda okulaba nga kitambuze kati ate bw'olaba ekikere kitegeeza kiranga lubaale wammwe nti gyali ekikere obukere kino kyolaba ekinene kiraga bulazi lubaale era bw'olaba nga bitambula nnyo tuba tolina magenda lubaale aba yakuzinga nga bulaba bwekyefunya ne lubaale bwate bwakwata so kakati bwe bityo nga bitambula buli kimu kyolaba wano ekitambula kirinamu ensiba yaakyo engeri gye kyasiba. Okay. Niwolabye nkulese noba ng'onnyonnyola ka brief background ako kati omuntu asobola okuba ng'ategedde exactly ani gwe tuli naye n'ekyokubiri kimpa entandikwa entuufu kyenjagala twogereko because olugendo twalwogera n'engeri gye watuuka okufuna deliverance n'engeri gye watandika okusomesebwamu emmutundwe nzize twogere ku kintu kiyitibwa essaala prayer. Yes. Nti tulina ekizibu kimu nti tulina abantu eyo era nkimanyi oyo omwandaba ng'asaba basabidde ebintu nga tebivaawo asabye mwaka ku mwaka akoze buli kimu kye bamugamba tekivaawo lwaki kino ekibuuzo njala kibuuza gwe tulwansonga eri waliyo omanye ebikolebwayo naye ate neeno Mukama akuwadde ekisa kubeera ng'okola ebyekisa okubeera ng'akola ebyekisa ng'ayita mu ggwe ki ekigaana olumu essaala okuba ng'etuukirira okuddibwamu kuba abamu kyekireeta n'ondooza n'okulowooza nti abamu bye boogera eyo nti ebyakatonda birwawo ki ekivaako ekirivaako ekyo kwe kukuba kyotategeera nga nibwonogera nogamba nkutula emisambwa nkutula lubaale nkutula amayembe nkutula ebiteega nkutula ebitambo byokutula biri mu process bwetambula kiringa kuŋŋamba nti ngenda Kampala naye Kampala sayidi kiralina kitundu Kampala alina ebitundu kakati nawali eri ekituleetera okugira ekyo nti gwokuba nogamba nti nkuba kawuula ekyo kiwulira nnyo kati okuba kawuula naye teri mpewo gye bayitaani teri mpewo gye bayita kawuula Sonko oli bamuyita kaseegu teri mpewo gye bayita kawuula bwe tuba twagala okugenda ku kintu kye bayita okuwuula oba omuntu ateekera eyateekera empewo eyo yateekera goli guba muzimu kakati bwengamba kawuula otegeeza ki kawuula tekiri linnya just nickname nga bwe nagamba nti Sami Kene nkutumba erinnya lyenjize naye nga oligeno ate ng'olina erinnya lyeddala kakati bw'oyita Kasegu n'omuyita kawuula akajjalaata yennyini akajjalaata ate oba toyise ye okuba kirala kati bw'ogira bino n'ogamba nti njaka nnyo omulokola agenda n'agirawo n'agamba njize n'enkuba n'empulira nga nsesebudde n'emmenya kati bw'okuba kawuulawo oba n'onsesebula ye empewo bw'ebezze ekuddako wabbali era abasinga zibateegera bweru wa kkanisa edda bweru wa kkanisa n'ekulinda gwe bw'onoofulumira nejja n'ekwambala kati bw'ejjajja bweti kawuula oba kaseegu empewo eyo gye bayita kaseegu eri wamwe bagiteekera era balina saddaaka yaayo gikolebwako gwono bagamba kutula kuba kuula seguukulula oseguukulula ki kawuula omuseguukulula wa omanyi omutango ogwamukolebwako omanyi saddaaka y'omusaayi emuliko oseguukula biki by'omanyi singa oseguukulwa kyomanyi kisobola okuvaawo naye engeri gy'otategeera kati omulala aliko kaseegu akati ate aliko kaseegu akuba ddungu aliko muwanga akuba ndawula kati ntegeera nti ebindiko okutegeera ebindiko Katonda waffe ono munene wabuyinza akusumulula mmanye empewo z'ewaffe emyaka 3 empewo z'ab'engonge emyaka 3 era munategeera okuva ku jjajja ne mmanye ensobi eriwo n'abaana ab'engonge lwaki abaana ab'obuwala bagira bwe batyo ne batuuka okubanga okufumbirwa kwabwe batuuka okubanga baagala okuwasisa abasajja baagala okweyombekera ne beekolera kati nenkimanya okuviira ddala ku mpewo eso eri ejjajja namba 2 yandibadde nga namba 2 ng'ova eri wansi ne mutera paka ku namba 4 onaavaamu taata nzaala kika ky'engonge baabuuza wakitegeera otya ntegeera ekintu ekyo kubanga nze okunoza kyovulaba ensi y'omwoyo empita detective ensi y'omwoyo kwita detective oli munoonyereza nnyo njagala okumanya
ne bwe mba nkusabira wano ngozza abantu bangi bazze wano bava mu kanisa ez'enjawulo najja wano ku kyoto ne bw'ojja wano ku kyoto nze sigenda kugamba nti nkukwateko nkutula kiki kyesimanyi okutula biteega kakati kyensooka kiri bwe kiti kwe kusooka okumala okulaba nkulaba kubanga agamaaso mukama agawa n'olaba exact cause yes netumanya eddala ekintu kyekiva gwani nti nze gundi nenkukwatako bwe tutandika okusaba bwe kuti nkuyitamu paka woova oba gy'osibuka bwe mmala okumanya gy'osibuka nga mmaze okukwatako mistake eri luddawa ebyo byonna mbibuuza mukama tulina katonda olwedde gwe nsabiramu kati wano yandaga gundi Pawulo olaga nti bw'aba ali munze nga nange ndi mu ye okitegeera byenkola bijja kuba byanjawulo Yesu n'agamba nti tomanyi nti kitange agamba wali eri ku Filipo niba Thomas bayimidde twagala okulaba ku kitaffe n'agamba nti tomanyi nti kitange ali munze nange ndi mu ye gwe tomanyi nti bw'olaba nze olabye kitange kati bwe mba ntambula na kitange nsobola okulaba buli kimu ekifeeri kubanga nakugamba samike nti nze nina twiningibwanga myoyo misambwa bwe mba misambwa gyajja ntwininganga neno omwoyo omutukuvu antwininga wobeere nga watrainingibwanga misambwa eno omwoyo omutukuvu yatwininga era akulaga kyekigenda natandika okubuulira enjiri nga njogera ebyawandiikibwa nga ne bayibuli sidimanyi gisoma naye nga nkugamba ekyawandikibwa n'ogibikula nga kyekyo mwoyo omutukuvu ye akulaga ayina byeyambuulizanga nga nabibuulira emyaka ena emabega kati ng'ogenda okulya nga ate wano abinkomerezaawo mukama waliondaga wano kuba kati nkimanyi buli kimu ntandise nkitegere kikoze eki nkitegedde kakati ekireese omuntu okusaba n'atasumululwa omuntu n'amala mu kanisa emyaka 6 ng'alinga ali mu kindagatini okitegera kingezako okugamba ng'omwana atandika naye neyenyumiriza mu kanisa nti nze nakasabira emyaka emeka 6 gulina olabe ina stepu gy'ovaako kubanga katonda atugamba tuva stepu ku stepu ddala ku ddala kisa ku kisa bwe tuba tuva ku ddala ne tudda ku ddala bwe emyaka 6 kikyoli nga Yesu yabulirira enjiri emyaka 3 n'ekitundu ebeewaana n'oli olinga agamba kyaki njibadde emyaka 10 naye emyaka 10 n'omugamba mu kanisa okolamu nga kinti nedda ndinga wa bulijjo era nkulanga obita gwe katonda yakutonda kubeera mu kanisa bw'otyo tokyukako buli muntu katonda gwe yateeka mu kanisa ayina kyeyakuteeka tewali muntu ali ku nsi kuno mukama gwatawa kyeyamutondera ku nsi tewali yajjira bwereere samiko oyina katonda kyeyakutondera ali ku kamera mukama ina kiyamuwa oli atudde wali mukama ina kiyamukola kiyamuwa okola awali obuzibu tetutegedde kyekino ekireeta n'omukozi okubanga osobola okukola omulimu nga bakutonda bakugamba ogenda kuba mu hardware ne bakusiŋŋaana nga oli mu liteyiro otunda swiiti kakati n'otandika okugamba katonda tanyambye naye nga kyoliko si kyekyo kubanga teweebuuza yakutuma walala oli mu birala kubanga awo tuba tufuuse ng'amazzi agateebuuza agatambula ekiro ng'ate ekiro tewali agenda gasenako akati ye mulokole wa leero okutambula era ye kanisa ya leero abasajja beebuuzanga musajja yeebuuzanga n'abuuza kati olaba Pawulo beebuuzanga n'abuuza mukama kiki tetukyebuuza Peetero yeebuuzanga n'abuuza mukama kiki Peetero yali musajja mukkiriza nnyo naye yali musajja omutima gwe nga gwe guba ng'ogukkiriza nga wakati awo gutendewalirwa n'agira ati kyovulaba ne wali ku nnyanja y'omu ku baali mu lyato abaatambula ku mazzi ne bwe yatuuka wansi n'abuusabuusa yali akka bamulaga wali nti obunulo bw'embizi bwe baleese olutimbe genda ogirolye ebyo taata wagamba nti bya muzizo ko ye bye natukuza n'omusaayi gwange byonna namala okutukuza agira bugizi n'atandika okubuusabuusa emirundi 3 amuggira namugamba kati kirira waliwo abazze ku mulyango abasajja bazze 2-3 negenda ogende nabo ate tobuusabuusa kintu ekyo kyekisinga okunyiiza mukama okumubuusabuusa kati tuddeyo wali ekituleetedde okubanga omuntu asaba n'atasumulwa okuba kirala oliko kirala mwaka ku mwaka kuba namba gandiko bamweyana okiraba ekyokubiri kati omulembe gwa kati ogutambula kubanga edda twasamiriranga nga mugenda okusamira emyezi emeka 2 muli mu busamize musamira kakati abakati bagendayo wiiki meka 2 ne bavaayo mu busamize bwabwe batambudde naye waliwo saddaaka ezitambula oli amala eri mu busamize nga yagenda bwe bagendayo tebanaaba okumala wiiki meka 2 oba muwala oba musajja tokola ki giteeka ateeka muli mu kusamira tonaaba wabaawo eddagala baliteekaawo
bagira basima ekinya ne bateekamu endagala kati mugira omwo ne mukwatira eddagala lye muyisayisaako kugundi bwe muti myezi ebiri ne mumala wiiki bbiri anti mwamalangayo myezi ebiri era nga temunaaba ate onoonaaba ki obuyonjo tebukkirizibwa kati ye bwatu naye kati ndabula bwatu bakukwata ku mutwe n'asanyuka nga batadde wali ekijjulo ekyokulya najja n'alinnya muli ajja n'omutaka gwe n'alinnya muli asimye n'akuwa n'olya oba okyagira ono najja n'omwenge ge n'ayiwa muli wamala okuyani oba gundi ndawula wamala okuyiwamu bwati omwenge ge naga asimye kwata kati ajja enkyakya alina ku bigere byonna biddugala alinnye mu bubi ava mu toilet eri ajja alinnya bulinnya muli empewo zimukubye akwata bukwasi ebintu bya lubaale byayagala abacwezi obajja bingi bikyafu si biyonjo kiri awo so kati ekitegeeza ekiremezaawo ekizibu n'osaba olumu kusaba byotategeera kusaba byotategeera kati ekyokubiri samike tuliko omusaayi bajjajjaffe abo bakola saddaaka zetutamanyi essaawa zino tusasulira byetutaakola ki byetutaasiga saddaaka ne convenant ezo ze bakola endagaano ezaakola kubanga jjukira endagaano bagikutandika bakutuuma amannya okutuuma erinnya lyo endagaano esooka ndagaano akalira ndagaano bakwalula akalira akubagira wali eri ndagaano kati bakuyingiza mu ndagaano awo bwe bamala okuyingiza mu ndagaano awo kati waliwo ebintu byetutambuliramu bitya titutambula bwe tuti nga ojja kutambula nga samike wali olina taataawo oba jjajjaawo nga jjajjaawo yafa naye ng'ekintu ekyatta jjajjaawo yagenda n'agula amayembe n'agaleeta ku lubaali we wamwe ng'ayagala obulamu bwe kutambula jjajjaawo bwe yagagula n'agaleeta n'akola saddaaka z'akola ewammwe ne zitta bajjajja abaawo abalala baganda be ne zibasika ne zibateekayo okitegeera kati gwe oli ku lubaali w'ekika nkuba lubaale w'ekika mumenya tonnamanya jjembe kiri yayita goyitira mu jjeno oyita mu jjeno gamba lubaale nkuba kati lubaale nati nagamba kiringa kugamba nti ngenda Kampala ne Kampala aliko ebitundu ogenda Kampala wa odda Nateete ogenda kuyitawa kwane ekkubo ndowooza lyoyitamu ekkulu nnyo engeri gy'okubamu kati ogamba nti nkuba lubaale ekisookera ddala lubaale kigwokuba then woba obutegedde omukuba otya kati tulina kati example kanjigereze ku nze omusaayi gwange nti jjajjange muganda ne jjajja mukyala muki mulaalo kati maama muganda era ava wa Bernardo Sentamu Bambogo okitegeera bazzukulu ba Kayiira olwesitiko sekandi ataawo n'ajjaawo n'amuzaala jjajja namba 2 okitegeera okuva ku jjajja ono kati jjajja namba 2 wano wajja okumuzaala ne bwe mmala okukitina okumuzaala ate waliwo jjajja oli asooka waliwo jjajja alimu awo ate jjajja nga munubbi munubbi nga munubbi ali muli munda jjajja waliwo omusaayi gutambula munubbi akati ojja kunsingana nina omusaayi omuganda nina omusaayi omunubbi nimu omusaayi gw'abalaalo okitegeera awo njogeddeko kitono samika bwe tugezaako okwenoonyereza oyinza okwekanga ng'oli muganda wange bwe nnoonyereza omukazi gwe nawasa ayinza okuba namujja busoga naye nga kati ate ogenda okwekanga ng'ate muki mwaninazie ng'olinako oluganda bwe tugenda okunoonyereza ekintu ky'omusaayi mungi ogugenda gutambula awo kati ebyoto bijja bitukubira mu generations ez'enjawulo kakati awo waliwo emikago waliwo gye tutamanyi kakati nga bwe naabeera wano nenzita omukogo naawe samike bwe tutta omukago twasalanga ku kundi kuno ne tusalako emisala emirundi 3 ne tuteeka wano emmwanyi ne tuyisa mu musaayi guno nenkuwa naawe n'osala nompa n'ondya olwo tukoze eki tussa omukago kati convenant endagaano eyo gye tukoze tusse naawe tonkyawanga sikukyawanga ekinkwatako kikwatako n'ekikwata gyendi kikwatako mukitegeera kakati byonna ebyo bwe bimala otukwatako ezo bajjajjaffe ate bakozesanga nnyo endagaano eyo ey'okusala okutta omukago kati jjajjawe yasooka yakola jjajja namba 2 yakola jjajja namba 3 yakola jjajja namba 4 yakola ne gwali owuliddeko ekkanisa egamba nti tukuba ab'omukago abo tulombagana omukago gwe twayingiramu tewali tebamanyi mukago oguki bwe yayingiramu ekyokubiri buli mpewo gy'olaba eriko saddaaka yaayo buli mpewo erina saddaaka yaayo sitogenda kubitambulira mu genos n'ogamba nti nga webiri kankole saddaaka nsaza embuzi no waliwo ekyagala endiga waliwo ekyagala embuzi waliwo ekijja okugamba njagala gondi yabitanga waliwo ekyogwaba jjajjawo yakola ensobi neetaaga muntu
okitegeera kali mpeweje kati kitegeeza buli mpewo erina omutemwa gwayo oba omutango gwayo ze sente ze bakozesanga bakola saddaaka eyo ezagula saddaaka eyo ng'oli mu kumenya okitegeera akati gw'omenya wano gwetomanyi na mutango gwe baateekamu ziseka zikutula n'enseka bweti nekulira nagate kandi namanya nti n'obwenzi waabwe basasula busasule ino kasego aliyo twasasulira musasulire batugula basatu kandi namanya nti batukola ne batuyingiza ekintu ekikyasinza okuba ekizito gye bayita endagaano ey'omusaayi saddaaka ey'omusaayi yes mu bayibuli mulimu omusajja omu babagamba yajja ne bakabaka bagenda kulumbagana bakube nga bagala kukuba oli kabaka mu kumukuba kabaka agenda okulaba bamufunzizza nga Isirayiri ddala bagenze wa nabbi abagambye mugenda kutta bwe yatuuka wali eri nabbi agenda oli omusa kabaka agenda okulaba bamufunzizza Isirayiri egenda omukuba yasalako mwana w'ensingo mu kumuggyako ensingo naafe yandibadde omusika Isirayiri yakomawo neddayo tunuli obuzito bw'omusaayi oba mulokolo badde kita kyakusaaga laba obuzito bw'omusaayi bw'aba nti Katonda bano abantu yabadde abawadde nti bagenda kuwangula era nga balese n'obunnabbi ne bagamba nti mugenda kuwangula ekyo ekikoleddwa lwaki bakomawo ne batawangula lwa saddaaka eri ey'omusaayi ye yasaddaaka mwana we bo baali baagala batoono balungi ku baana be kweko n'abadda kabaka ye n'agamba omwana gwe ngenda okusala n'amugjawo ekyo y'ekizampo Mukama gy'awa Ibulayimu genda osaddaaka Isaaka mutwale eri omusale agenda okutuuka wali namugamba abaagaludde atemera totema endiga yiri emabega w'olusozi gy'obojjayo osale n'agamba musajja gwe okuva n'olwaleero olijjajja w'abakkiriza omwana obadde omuggyeko ensingo gemaanyi g'endagaano endagaano y'omusaayi ezitowa kati bangi basaba netamanyi maanyi gali mabega wa ndagaano emutambulirako samike tosamirangako ne bajjajja bo basamira omusaayi gukuli ku mugongo ogamba nkutula neyambula kiki kye weeyambula bye baakola bindiko bye baakola bikuliko kubanga guli gutambula mu generations era biyinza n'okubanga bye bintawaanya era bye bikutawaanya n'otambula samike ng'olina diguli naye ng'otambule nga tojikubya olwego otambudde buli kanisa olumbye wa musumba gundi ovuddeyo ogenze wa musumba gundi omaze emyaka 3 ogenze wa musumba oguze buli kimu ogenze otambudde naye nga kintu kyangu nnyo gwe kusooka kwezuula wali weezudde wali weebuuzizza kyeki nkutte emabega oba tusaba busabi ffe tukutula nkuula nzijayo nsumulula omanyi ki ekikusibye kati nze okusumulula kwange ne speed gye walaba nti okusumulula kwange mbagamba nti nsumululwa nga balaba kitambulira mu speed kuŋŋamba bugambi kika kya musota neŋŋamba emisota giri 7 egitambulira mu kino emisota gigiro 7 buli musota guyina ki buli kimu gutambuza kino gutambula kino otuna butunuzi sigga oba kamukuukulu eri bakikoleramu ekiwugulu oba ekinyira eri bakikoleramu mukitegeera buli kimu bakikolera magga oba ono gundi omulangira waawa atambulira omulangira wokungubaga atambulira mu nsega waggulu mulangira wokungubaga owabafu kakati okutuuka ku seeri gwogamba ngenda okutuuka kabonero nga keeragayo akantwala mu buli ggwanga eryokusamira gwogamba ey'endagaano yali ekomyewa saddaaka mmeka eziri awo eriyo 7 ogw'abantu okitegeera bajjajjange be baagukola ki kyokka nze siguliiko tobimanyi nabbi sibimanyi nabbimanya naye nange netaddewo empewo zange nti ndi musamize naye nga bajjajjange baakikola kati ne bwe nnaaba njagala kugira mpewo kijja kuba kizibu kubanga kitegeeza ngenda kusa kyovulaba abasamize bakati bagenze basaddaasa abantu mu byokusaaga bintu bibazitooweredde bibasinzeeko amaanyi osanga n'amakanisa agamu ate gavudde ku mulamwa gakoze ebintu nabo balowooza banaatambula ng'ensi bwetambula bwe mbadde nzijaawo nti kale ffe abagoberezi tukkiriza tuyiza tulina bye tugoba tusaba nti bitugoba tubitegeera naye tufunye guidance emala ekyo kimu ekyokubiri ne bano bennyini abe tuyitambwa be batusumba bo bamanyi batugaidinga ekimala nti kale tulina kuba kino bwati gogambye wojja ngoze okunkusabire osooka kutunula balutuko nze nsooka kutunulira ne tumala okwenoonya ne twezuula ombulira state gundi ebigambo byo ne tutandika nze sami mwezi gyewuwo nja kugamba ekintawaanya era kyenjagala gwe kyomanyi kyemmanyi kakati nze nendoka nzuula lwaki ono ali bwati bano babala bakoze ekimala kati tebakoze ekimala lwaki kubanga buli omu Katonda amuyitidde mafuta gage ne bonna basumba nati basumba atugabira ali omu omwoyo omutukuvu ffenna kwe tukola ki
kwetunywa yes Yesu afa ali omufena yagabanya mafuta ganjawulo waliwo amafuta nga ddala tojja kusobola kukuba mpewo eri kyovula waliwo omusumba tebakumukugamba ko yafena kasongola namuwulira yafena kasongola agenze kuba byoto agenze kuba yatuuka eri yagweri nereki yagweri ne bayibuli ye kubanga amafuta ge gayinza okuba ga byamagero sigakiri amafuta gaawukana buli omu mukama amuyamu ate amafuta buli omu genkana mu ngeri yaago ne buli gamu galina ekiruubirirwa kyago gateeka ku muntu kyovula bebiseera ebisinga bagamba nti obuweereza obutuufu obubeeramu ebirabo bimeka 5 buli kanisa bagamba okubeeramu ebirabo bimeka 5 ebirabo 5 n'ekyo ekirabo kibaamu buli kanisa noba n'ebirabo 5 mukama agamba nti obuweereza obutuufu bwandibadde n'ebirabo byabo 5 nga byonna bituukiridde bijjudde kakati wano bw'oba tomanyi ekyo nze yaŋŋamba toddanga mabega era siina livansi ne bwondaga nti ejjembe lifaanana litya ndirumba ne tulyasa ne kati twakava kubuweereza tubadde Mityana omusumba Tom ku crusade ebaddeyo nali nakafuluma bana ne bantomera nga basamize nenga bagamba baga kunkwata mu ngalo banyambule buli yatuuka yakankaniranga mu bbanga bakankaniranga wali mu maaso bwe batinga bakankana bukankanyi lwaki akankana ekimukankanya ekindiko excuse me ali mu bulamu bwange tamusobola nze nategeera gwe nnina nentegeera n'amaanyi gaalina wakitegeera nategeera nti w'amaanyi wa buyinza bwe ntegeera nti ono alina tawangulwa kitegeeza buli ekijja tekinsobola wakitegeera oyinza okusomba muweereza munnange ng'agamba awo sigenda ku ssabo nze ate essabo ndituukamu ne ndifukamu ate ye waatasobola agamba wenna afukamu obusajja bwange ne babuggyako nze ndifukamu kubaaga amafuta ogalina nze nkirina mmanyi n'obusungu bwabyo ate mmanyi n'obusungu bwono senga agenda okwataakinga bantwalako ebutalejja mu banyoli nentuukayo omusajja asooka kuŋŋamba nti waffe totusobola bantu bangi abagenzeyo ne balima nentuukayo bwe natuuka okutuukayo omusajja gwe bayita Saabanyoli atuula ku ntebe ennene egituulako maddala bwe namukwata mu ngalo yatandika kujugumira omanyi lwaki ajugumira senga nalina byoto bya wano tebyandimusobodde naye ekindiko kisukkuluma ekiri ku ye kyamaanyi ekindiko nti ono gwe nnina asukkuluma ali ku ye namugamba mpa ku ngalo twebuuzeeko mulokole musajja wa Katonda leka twebuuzeeko kubanga ekisa Katonda kituwa yawa mulokole yawa n'atali mulokole mbuuzaako ne mukwatako okumubuuza bwe nti najugumira naye ekintu kyo nga kyabikonze ono Katonda waffe munene twatuuka eri ne balumba obwengula abasamize bwe butalejja ne baagala obbujjula baleeta enkuba ne ŋŋamba kitange buno buli wano bwana ne we nali ndaba buno obunyoli gye ndi baki bwana buno ne mugamba bwe buba bwana ndagira mu linnya lya kitange omuyinza bw'ebintu byonna Yesu Kristo yawangula amagombe nsindika olutalo waggulu nempita malayika ani Romeo oyo angel of thunder malayika wa laddu ne mugamba okuba obwengula okubuzikiriza malayika w'okubwatuka nempita angel Mikaeli zinga kumanya bumanya kiki olina kukola n'obumalirivu ngeri ki gye nina kukola ne kitta ngenda okubuulira enjiri twavaayo nga abasamize baatula abasamize nga balokola bagira boogera kubanga nze yaŋŋamba nkwata akingisa enaŋŋamba togamba n'ekintu ntodda mabega nina awantu omuweereza munnange bw'otasobola kugenda ng'ate nze Katonda ansindikawo naŋŋamba genda ate naawe oyina by'otasobola kukola ng'amafuta togakola ki bwe kiba kyetaagisa bino kubanga teri kika kitalina sigamba mu bino mu mafuta go ganaga kulumba basamize biki deliverance naye kati gwe oyinza okwesanga ng'ate naawe oyina nga wogambye nti amafuta ganjawulo ku basumba nga naawe oyina ekitakuweebwa ekyamagero ate nga nze ekyo si kyennina ezanga amafuta agange malala okitegeera netusingana nga gwoliko kiri nange kino ate nga nze nina kirala ekizampo kanji kugalire nti baawa Esawu ne Yakobo Yakobo yalina omukisa kubanga okuva mu kutandika Yakobo agundi Esawu atunda obusikawe abuguza Esawu abuguza Yakobo akakikagoyo namugamba layira Yakobo soko layire Esawu layira ko yendayira kubanga ngenda nakwefiira bwe mba ngenda kwefiira ngakati lwaki akagoyo okampe bwe mpa akagoyo nze ndayidde obusika bwange mbukukoze eki mbukuwadde mu mugoyo n'abumuwa
okitegeera kati batuuka ekiseera nga batuuse bagambye Esawu agenda aleeteyo saddaaka agenda aleeteyo akabuzi bakasale akooke ono akali amusabire omukisa agenda okujja Lebeka agamba Yakobo kiriwo kiri mwana wange jangu oli bagenze musabira mugira ugenda ogireyo embuzi Yakobo agamba bonna ogenda ne bansabira ekikolimo nga bantegedde ko ye nedda ekibi ekyo kye bana bakusabidde kidde ku mugongo gwange kidde ku nze ani ayogera Lebeka nyina waabwe ono najja naso obusika n'amalobotwala ne bamusabira omukisa babusabira ani Yakobo ne gwandibadde gwa mukulu ne tugira bwe tuba tubuliriza olaba Yakobo aliko ekivumenti yabba talina kivume oli yabutunda kagoyo ono anyweza bunyweza atandise okikola Esawu wajja bwamala okkomawo abugwamba nti ate ani gwempadde gwani nze Esawu kubanga Isaac yali amaaso yali talaba amaaso gazi taganze Esawu kaya ati gwe ani gwempadde omukisa koye kati nno muganda wo abadde wano agututte mazo gumuwa nakuba omulango omusajja asooka kugubba nga tukyali mu lubuto akati azeera agututte tata tosobola kumpaayo omulala nakuba omulango ogw'omwanguka namukwatako ng'ayogera ebigambo bino olya mutowa anaakufuganga era onoomuvunamiranga naye waliwo akagambo kendeeta kayogera Isaac waliwo omukisa nga okufuna kyagira gusomola kulinga gambo oba kusomola musomole oba kutoloka butolosi ogutoloka nekituufu kiri nti Esawu yatuuka yafuna omukisa gyali nejjako omukisa gwe yafuna eri gye yafuna gwali mubi kubanga era tugenda okulaba Sodoma ne Gomora biri ebyazikirizibwa ate yali ewa Esawu Yakobo ava neno ng'atidde naye nga Yakobo mu kutambula teyalina mukisa yagulina naye gwali gwa mbirigo era adduka wali najja nga ajja okujja ne Labani ajja kumawe ewa Labani eno asobola okulabika ng'atambula ne bwe yali ajja ewa Labani eno we yateeka okusooka omutwe ng'obudde buzibe Mukama naga nkwaddu munnange wano era bw'olisimba bajjajja beera balijjira bwe bati ne bakola bwe bati Mukama alamiriza ayongere kinyweza bwe yatuuka ewa Labani n'akola alina omukisa gwe n'akolerera omuwala ne bamuwaamu omulala alina kisiraani oba mukisa tukiyita kisiraani oba mukisa twalabye Yakobo alina omukisa naye kati kino okumuwaamu omulala kisiraani nga bamanyi gwayogera era ne Katonda ayogera naani ne Yakobo obubaka abufuna Yakobo obuva eri Katonda n'atuuka n'amugamba mukolerere ono omulala ndookenkwe kubanga eriwaffe etteeka eririwo tusooka mukulu omuto naddako n'agenda bagamba Yakobo n'akolerera emyaka 7 n'akola ng'alinga akoleredde emyezi 7 n'agimalako ono n'amufuna ali mu kulwanagana nakiki alwanagana n'ambeera naye aganambeera batwaga mukisa agulina n'atuuka okukolerera obugagga bwe agiza obujojijo zizezange Labani agenda okulaba nga zisusa obungi ko yena edda kati ezo zezange kati gwe twala zino naye yagira twagala okubuuza Yakobo yalina mukisa kisiraani guli gwali mukisa okitegeera yali alina omukisa naye omukisa gugubaako okulwanyisibwa tewali mukisa gugenda kujja nga gwakumukeeka Yesu bwe yandize teyandigenze mu 40 days teyandisiibwe kyekimutwala mu nnaku 4 ayambala maanyi kubanga mwana wa Katonda lwaki agenda mu kusiiba we mulokole gamba nze sisiiba kubanga tulina ekisa teyanditufiiridde emigo egyamu basobola okukuba nga bagamba bamikayiri waggulu mu ggulu bannange ani agenda afiirira abantu bano kulw'ekibi bamikayiri bonna bamalayika bonna baatwa buli omu najja eggulu lyasiriikirira okumala essaawa ndowooza nnamba nga eggulu nga lisiriikidde nga mulinga omutali malayika yenna nga batunulayo wansi obusungu abantu Mikayiri ng'agamba nze n'ogezo nteeka eri ne bankuba egyo emigge nja kwefuulira omuntu muyuze ani gwogenda okuwuttula okitegeera bagamba ga budi eri gwe boogenda nti ani agende yonvaako okitegeera nze sijja genda kubanga bwe nanyiigira bwe nti ku kikwe kye kinkolebwa niza okwanukula omuntu ne muyuza ani gwokuba egyo emiggo Yesu n'agamba kaŋŋende newe yajja yali asobola okwekuba yali taata kambiveemu kankomewo sijja sobola naye nedda byatuuka essira n'atuwa bw'ati era alina statement gyakola ku musalaba ensi si nnyango okitegeera Yesu ayogera akantu ako ensi si nnyango ayogera kava wala gwe tomanyidde kava mulokole naye njiwangudde naye temutya
kubanga nze mmaze okukola ki owangula nammwe mugenda kola ki kuwangula awo wava olugero lwakugamba olw'omuti omuzabbibu n'agamba nze ndi muti mwe matabi naye buli anaabeera mu nze okitegeera ajja kubala ebibala ebirungi naye ettabi eritabala bibala lyakutemebwa tuveeko tulikaze ligwemu tuliteeke ku kikoomi tulyoke terina makulu kubanga teribala bibala era bw'otunula ekkanisa ya kristo olunaku olwalire kusobera bwaba mukama agamba ey'oluvannyuma egenda kuba yamanyi okusinga eyasooka bw'oba otunula ekkanisa ya leero erina bwesinga eyasooka tekisoboka erina bwesobola ogituukako wadde mukoota kuba kati tuzze mu makanisa twagala byanfuna naye bye mutusomesa okitegeera abali abasumba bye mutusomesa okitegeera tuzze waayo tufune tujja tubala katonda senga mbeerayo omwezi nempayo ekimu eky'ekkumi nampa emmotoka sidda todda okitegeera ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.